Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 Minisita w'ensonga za East Africa era omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Litwala Kadaga kwe yatongoleza ekibiina ekigatta abasuubuzi n'abalimi b'omuceere ekyatuumibwa Rice Agri-Business Development Foundation RADFO n'ekigendererwa eky'okwongera okunyweza enkolagana wakati w'abasuubuzi ba Uganda ne Tanzania. Akakiiko ka Parliament nga kakulembeddwamu omubaka wa Mbarara City South Mwine Mpaka Ramirama kabitaddemu engatto ne koolekere Mutukula okumanya obuzibu bwe buva basobola okuwandiika alipoota gye bagenda okuwaayo mu Parliament okusobola okutaasa abantu abeemulugunya ku kutulugunyizibwa kw'abammemba. Waliwo ekitongole ekyali kibajjako ssente baatubulira nti waliwo n'abakozi mu URA abaali bakolagana n'ekitongole kino okuggalawo gate. Wana abasuubuzi bwe basinzidde ne baloopera ababaka nga bwe waliwo obutakkaanya wakati w'abasuubuzi b'omuceere n'ekibiina ki RADFO nga bakirumiriza okwewa obuyinza obusukkiridde ne bagereka ensimbi emitwalo 18 ku buli ttani y'omuceere eyingizibwa mu ggwanga ssaako n'okwewa olukusa olugaba layisensi ez'okutunda omuceere n'ebirala. Bano bagamba nti enkola ya RADFO ebaviiriddeko okufiirizibwa ebitagambika nga mu kiseera kino basaba Paalamenti ebayambe basobole okufuna obwenkanya. Ekizibu kye tulina ekikulu ssebo mwendaba abakulu abazze wano kya minisita owa trade eyatutidde ssente n'atwonoonera emirimu. Tewali bulwadde bulala buli wano. URA yabadde tufaako nnyo naye nga nawe mumanya ebya minisita nti bw'ayogera ne bane basaamu amaanyi kubanza tukokuŋŋaanya nja kukusibwa. Nga tebanajja twasasulanga omusolo gwaffe omutonotono oguli mu mateeka. Kati bajja ne bateekawo omusolo gwabwe ogwa gumu 8 buli ttani ogenda kukigatta kikola miliyoni nga 6 buli mmotoka emu gye zibadde batujjako. Twagenda mu Paalamenti nga tutuuse mu bitongole byonna ebya gavumenti ebisobola bituyambe ne biremwa kwe kuyingira Paalamenti. Ndi musanyufu okulaba nti olwa Paalamenti enoonyereza netuyamba n'enoonyereza okutandikira e Kampala olwaleero tuli Mutukula nga tuli ne Paalamenti. Ababaka bano nga bakulembeddwa Mwine Mpaka omubaka w'ekitundu kino Geoffrey Lutaaya n'abalala bagamba nti okusinziira ku kye bazudde bennyamivu ku bigenda mu maaso kyokka ne bagumya abasuubuzi nga bagenda okuteeka okwemulugunya kwabwe mu alipoota gye bakuŋŋaanyizza ey'Emutukula eyoleka emivuyo gyetobose mu nsuubula y'omuceere mu kitundu kino. Speaker yatugamba tugende mu field ate tuyite ne ba stakeholders kati tuli mu conclusion twadde tugenze kulaba ku border ebuzibu bwe buliwa tusanze nti waliwo ekitongole kye ministry kye yawa obuyinza ate okukola emirimu gya ministry gye yandibadde ekola. Kino ekitongole kibadde kijja ku bantu emitwalo 18 buli ttaani y'omuceere eyingira Uganda. So tubadde tunoonyereza baali bajjawo batya baali bakozesa force ya kika ki ani ya mu security yali abayamba. So bino bye tubadde tuze kulaba n'ensonga endala. Tufunye interaction n'abasuubuzi ne tubula bye tuwulidde so tugenda kuddayo tulabe tutule ne chairperson waffe tujja kufuna report yaffe tujja giteeka ku floor. Olaba nti waliwo olukwe wakati wa Revenue Authority RADFO bana ba clearance ne ba security nti baba sente waro nezigenda mu maaso nga terina receipt terina stamp nga obo ine kuzisasula kubanga botosasude tujja kukola business. Ekiresewo obutakanya wakati w'abasuubuzi n'ebitongole bya gavumenti ebiri mu misoro. Bagasseeko nti abakwata emmotoka zaabwe ez'omuceere bakikola mu ngeri emenya amateeka agalambika entambuza y'ebyamaguzi mu mukago gwa East Africa era ne bakivumirira. Stella Nandawula ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Jotobadde.